Effujja likoleddwa Bannakenya balinaanye Uganda ewaabwe terikomye ku kyakutisa bannansi munda mu ggwanga lya Kenya kyokka wabula ne bannayuganda balinaanye ensalo babadde ku bunkenke ng'ogyeko abo obwedda basala ensalo nga baddukira mu Uganda olw'okutya okutusibwako obulabe waliwo abo abatasigazza kantu. Abavubuka munda mu ggwanga lya Kenya batwagira kyakulonda bookeza ebipiira sako okuziba amakubo era poliisi e Kenya esibye kuyoleke. Tujja kukkiriza Munnakenya kuyingira mu nsi yaffe kujja tukologa bwati okwocha ebintu byaffe batwononera ebintu byaffe ffe tuganye. Waliwo n'ekiseera we kituuse ng'ensalo tekyakirizibwa kuyitibwako muntu. Omuliro olabiddwako nga guteeta munda mu Kenya. Bano bwedda poliisi bwe basinza amaanyi nga baddukira ku ludda lwa Uganda nga n'ebipiira ebimu bibadde ku nsalo kwennyini. Kino kiwalirizza poliisi y'e Kenya okubawerekeza omukka ogubalagala ogutuuse mu Uganda. Bannayuganda bali okumpi n'ensalo nabo abamu emirimu bagivuddeko nga beekengera ebiyinza okuddirira. Poliisi ya kuno eraba eguli gutyo neeyongera okuyiwa abasajja baayo ku ludda lwa Uganda ng'oba oli awo etya nti abakozi b'effujjo bayinza okulituusa kuno. Baddewo abaana abaagala kwokya nnyumba z'abantu ku katale, kwokya bipiira baddukira eno Uganda. So tugezaako okujja okukola deployments z'abaserikale baffe, then tukwataganye ne poliisi ye Kenya okuteekako deployment ezizza abaana abo kwokya bipiira n'okuteekako embeera embi etiisatiisa abantu n'okulonda okugenda mu maaso. Bo bannayuganda abava e Busia okukolera e Kenya bakoseddwa byansusso. Bano bategeeza nga baliwo akatale mubadde bakakalabiza emirimu gyabwe akookeddwa ng'ebintu bya bannayuganda bingi bisaanyeewo. Poliisi y'e Kenya yakasizza ensonga eno. Akatale kalamba buli kimu kyonna kiyidde e Kenya. Kati otuuka ku basirikale nga buli kimu okutuuka buli kimu kyonna kisaanyiddwawo. Bajja ku akatale ko omuliro okutuuka ku poliisi ekyo kisigadde bakutese mu byetu. Bokyezza emidaala gy'abakazi baffe abakolera wali e Kenya Kasarani. Kasarani market, some part of it were on fire, but we have also called the Uganda Fire Brigade and assisted us. We have put off the fire. There is nothing that was burned in a big quantity. Poliisi y'e Kenya eregama nti ekoze kyonna ekisoboka okulaba ng'embeera tesajjuka. Everything is in order. We could not differentiate people from Uganda and the people from Kenya. They also look alike. But we have managed to talk to the OCS here. He is now controlling the other side of the Uganda. And we are also doing this. Mu bitundu by'e Kenya bye ne badde obuvuyo okulonda tekubaddeeyo nga kati kwakulwa mukaaga luno.